Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya nedobozi nze Ibrahim Mukasa era yona gyosinzira okubanga olaba nkwanirizaako akadde kano. With me here negatiddwako Musaayi muto amanyiddwa nga OMUTUME Planet. Yes. Planet semazinga. Gundi planet chechi mu Uganda. Like Earth, planet, Jupiter, yes, planet yes. Earth, Mars, Jupiter. Saturn, whatever. Very good. Planet bajita bate mu Uganda. Sijja ko naye fera twakikaza continency. Ensi. Actually bwe kiri. Okay. Ono mwami gwe tuli naye muyimbi muto. Yo. Era nga yakubye oluyimba olukutte bannayuganda omubabiro. Nja kusaba nga tonnabuuza na ku bantu tutandike na kapera ako. Okay. Twageze n'abana begaza okuziika kyeyamaani Matuga no si Mombasa gye baziika kyeyamaani bw'omanye fujjo lyegaza atiko wano ne musuusa yo baba mazeeko mukyere ne bakwata enjaga ne bassa mu kyayi naye nga ffe tuli eno ku lumbe kyeyamaani yafune naye vibe ekutte bitya omwana yalunze kyayi wenjayi family planet OMUTUME yo. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange nga bwomanye ebyegaza tusazeewo tunoonye OMUTUME Planet kubanga mu butuufu twabadde twesunga okulya piraawo naye akageri nti piraawo abaana bamulidde yenna gye baggweredde ne batukolerayo kacaayi omwana yalunze kyayi waaki wenjayi ekyaddirira kiba kyawo kwali kutagala nti buli yamunywako yalaba bibye yali mu nsi ye. Extra Digest mugoba nsonga ne Roast Coffee Academy Fish Round Deira wali Dubai batendeka ba baristas abatuukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate nga bo banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala. Sankago Shipping Company Gismaro Beauty Parlor Ntinda opposite Middle East Restaurant bakola ku ndabikayo basiba enviri basala enviri bakola pedicure manicure n'ebigwa mu koweryo. OMUTUME Planet oli otya? Ndipo wanko ogambo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Webale okubeera creative. Let me be honest. Tubeereyo ne tulowooza oba ebiyimbwako biweddeyo. Naye obeera oli awo omwana omuto oba omuyimbi omuto n'aleeta emboozi. Kati honestly speaking tuli kulumbe chairman yafudde. Chairman yali wa kitundu kyono. Chairman yali wachi wa LC wa kibiina kya byabufuzi yali wa Muluka wa Gombolola wa district. Chairman waffe ku kyalo wa LC1 yali wa LC1 Segera. Yagenda n'afa naye ngera ku kyalo okwo manyi tuwangalira nnyo ku bitundu naye nga siwe batuzaala. So twali twawangalira okwo ffenna ku kaalo kaffe ne bamulonda ku bwa chairman naye n'agukola n'afa. So nga bamuziika eyo Matuga so twagenda nga bw'omanya nkaibula nti n'abantu bafa ku kyalo. Tugende mbulamula mwamuziika wa? Matuga eyo. Okay, tugere mu maaso. Tusolozeza akasente kaffe zikosta zize butakisi awo bana begaza ati chairman waffe atubeeramu waneena katugende tuziike omusajja waffe tugenza abaana bakoze emirimu buli kimu stede naye kusaawa y'emmere kwegamba kikwewunyisa nti kusaawa y'emirimu baali babalaba nnyo ng'era amazzi bwe gagwawo abana mujje muleete ku mazzi ne badduka mujje muleete mukime ku mazzi naye kusaawa y'emmere tebabalabawo Segera busongo ne bo bakwata ne bafuna kapito ya sukaali kireegi olumbe ne lucyankalana. Naye nga lwaki omuntu anyiiga bw'atyo n'akola ekyo bwali bulumi anke enjala yaba buli yanywa ku kyayi yafuna ensi ye mu mutwe. Extra Digest mugoba nsonga kwe tulina OMUTUME Planet. Amanya matufu gwana? Amanya matufu bampita Iparokit Muzafalo ne musajja musiraamu ne musajja muteeso. Tekisibuka.
oli musajja musiraamu ate nga oli musajja ava mu abateeso bava mu east tuli mu east ya that is Soroti kuddeeri Kachumbara Soroti kumi Bukede yawe batyo. Oh, that is very good. Yeah. Mu Kampala muno mazemu bbanga ki oba ozaalwa wakale bulijjo mbadde ozaaliddwa Kampala nedda bulijjo ndi Jinja oba adde obeera Jinja yes era buli kimu mbadde nkikolera Jinja wasaze ddi okuyingira e Kampala naku nye mabega tekisoboka naye nga buli ekikyo kyewuunyisa muganda ng'ebyamagero bingi gy'oli mukama w'amaanyi amina era nzijukira nga ngenda kutoola oluyimba nagenda mu muziki tukozeze buli Friday ngenda mu kusala sijja kulimba nsente ensala swala zonna etaano tozisaala naye ejjuma oyo gisaala inshallah mpola mpola n'ettaano ojja zisaala inshallah nagenda nensaba ngamba mukama naye mukama nyamba Ibrahim mukama akola w'amaanyi mukama akola Allah wa buyinza so wagenda eyo jjuma ogijjukira njijjukira era ne kanzu yange yali ng'eddugala mulonga wabula like 20 minutes naye nagamba oba ngenda nayo nga tennakala olwo swala eno jjuma eno wagikwatira wera Jinja ejinja muzikiti guli side ki nakanyonyi bugembe nakanyonyi awo waggulu nga wakyabazinga wano oyambukiranga ku cathedral yes ku cathedral waggulu ngaawo awali ettaawo abantu lye basalirako ebigere waggulu n'oyambuka kino kisaawe kya Bugembe eno cathedral n'oyambuka omuzikiti ngumanyi gye wasaalira jjuma eyo mu bye wasaba mu jjuma eyo Allah akufuula ow'amaanyi oluyimba luyitewo munnaye era byebyo byennyini nabisaba sisobola kulimba nsi wallahi nafukamira wansi n'ensaba Katonda ku lunaku olwo era mu bye nasaba n'ekyo mwekiri kinasinga ennyo okusaako essira sobola kulimba olwo jjuma eno egenda okutuukawo ng'oluyimba luno maze nalwo bbanga ki nga tonnaluta nga maze nalwo nga weeks 2 wamaze oddu recordinga tonnaba kuluta n'ogenda mu jjuma n'osaala yes kozi nali ntya okuta oluyimba lwange like kozi mbadde nkola music ngabe emanye embeera omanyi haswe nga time tennatuuka nga ne Katonda batannaba kozi Katonda akola naye si wakupapira of course yes si wakupapira so time yali tennaba kutuuka ate nga ne Katonda era nali nsaba Katonda so nali nakolako music emabega kuba akayimba kange aka X ne bakategeeramuko naye mu Jinja omwo yes n'abamu wano mu Kampala okay neno lwatuuka abayo ekisi wanje oli wandeba okola ki nenga sorry for you ono planet iye ali wa Dubai akola kiyo ne bakamanyamu nkakuba TikTok osegeera era bya TikTok naye nekigenda kati nali ntya n'okutane luno oluyimba segeera naye nafukamira nensaba Katonda nga Katonda nyamba oba nyamba segeera nensaba muluna nagenda mu kusaala nga ne kanzu yange tennakala ntwali ne bakyali bange aba ngenze nali wa kusatu yali Mikondaya ne Patrician tugenda amanya bagajja waago bannange omulala yali ani Mikondaya ne Patrician Keith Kanabi Mikondaya omulala bamuyitani omulala bamuyita The Patrician Idris Lukwago oba tolina kanzu yambala engoye eza bulijjo oyingira osaale oba ngenda kanzu nga tennabakala njagenda nayo n'oyingira jjuma nengenda era nagenda wanono nga tewakaze wanene okukita Mikondaya musiraamu naye basiraamu bonna ne The Patrician musiraamu yes basiraamu tuli ne mwana mulenzi Omutume Planet chairman yafudde tuli kulumbe omwana yalunze chai wenjayi embeera gye tulimu akadde kano 2023 insha Allah okay Planet okola olwo tonnaluta ogenda mu jjuma omala jjuma bw'ova mu jjuma wazzaako ki nava mu jjuma nagamba kyali wange babalawo ne mugamba njagala Walvex kozi yamberedde kyaliwo omulala bamuyitani Walvex babalawo naye bano baana b'abaani amannya go nsobola ogenda kunnanga muntu ne bagandaganga ate no promoter w'amaanyi mumanyi naye amannya nze obuzibu bwange siri ku bantu naye ndi ku mannya Mikondaya The Patrician balawo
amanyago like but when tuli mu music industry so no problem so babalawo agamba atya ngamba babalawo oluyimba tulute because nga tutula tulanze olwejinje eno osulawa nakanyonyi yenyini nakanyonyi yes tutula ngamba Walvex why Walvex tuto oluyimba lunene ngamba Friday ne fixed abayimba bagenda kute nyimba nyingi nairina muko tugenda kuluta ku Monday namugamba it's okay ngamba ne producer wange drop a beats ngamba tulinde ku Monday netuka funa katu waka olwoku ku Monday tetwaluta olwokubiri kwegamba ne ku Monday twatya ngamba nayana mukama olwokubiri lutuuka drop ankubira simu nalina wakana ngamba parent amanyi tutalafia oluyimba tulute ekijja kijje babalawo nangamba it's okay tulute dropa nasala chorus najimpa nenjisa ku TikTok account yange chorus egende eti agituddiremu yo petuli eno kulumbe chairman yafudde nayenga vibe ekutte bitya omwana yalunze chayi wenjayi gundi chayi we omwana yalunze chayi wenjayi segera nosalako kokka nokateka ku TikTok yes nenkasa ku TikTok kati nenkuba ku busimu awo ngambo waye chali wangu manyi tubera mwe chali bafo obutuberera mwe ngambo waye chali yaringa mwana munkolere go video challenge segera nga wegayirira kolera ka video challenge no like tubera mu asatu obera mu kona n'abatano ngabo bakukiririza mba kikolera wati ono waffe segera teyebuza na kwebuza yes abo bakikolerawo kati ne babera banene nja kulaba katulabe nafuna time nja kulaba oyo bamuyita Idris Lukwago aya yatumulina nja kulaba nafuna time kati munange like olunaku I was so surprised nafuna video asatu that is a big number yes video asatu ne kuma like lwakero lwokusatu cause twata lwakubiri then kumacho lwokusatu ne ntandikira awo era ku forming abantu bankolere video nga teri nefunayo video nefunayo 10 cause kuva ku macha paka sawa zalinga 8 awo nefunayo 10 nali sirina data ku simu ekyo kyonzi zenkigamba abantu abasingira nali sirina data ku simu nengende ono de patrician chali wange de patrician Lukwago nemugamba depa olinako data ku simu nze data abeerawo ngamba checkingira nakujampinga nedda nemugamba checkingira na checkingira ku simu ye agenda ku account ka Mutume Planet nalaba ati genda kulaba nga waliyo omuntu adiwetenze Riyam nendowooza nti oba kusaaga oba kulimba then nenkona mu account ka adiwetenze agenda olaba nga Riyam agikoze uncle Riyam the voice uncle nayagala nalabanga ali mu nsi endala nayaga omanyi okwagala okaaba essanyu nga likususeeko n'olujinga almost sirina ddulaba njagala fuluma ngende ngambeko Walvex era nendulaba mukama yanyamba nendaba omulyango segera nenziruka nengenda Walvex nangaliyamu nangamba kiki nanseka yagamba naye kanakalenzi Mariamu akoze nga mpulira essanyu nenziruka misinde kiwalazima paka wa dropa nemugamba dropa Liam atukoledde challenge nagamba what nagalawo olugi lwa studio ne tubeera omwo nagamba onimba nakwata simu ye na checkinga ngabyadala osegera nvuddeyo nga video zibaddemu kozi eyaliam yali ya 41 osegera okudduka okuva wali wensula wembeera ne bachali bange okutuuka ku studio yaffe tekiweza de 3 minutes osegera in that space zali zayongeddeko meka ngeri 120 olwodduko yambuka osegera nziruka ate ngende ku studio endala wajita ava ngambeko ba chali banga abo ba Kim Power ngamba Kim Liam ankoledde Kim nantuna ati negira bwati ngeri mu 250 nabireka bulesi nengenda wakane nebaka naye nga kuva kwolwe olaba ngo nga kuva kwolwo sebaka kozo olunaku lwennyini ekiro nasula nali sina data ku simu naye na making sure nga at least bampola ngule data nga mungi naye anko video natandika okuzuukuka sawa 8 like 9
nenfukamira wansi bwenti nenteko omutwe wansi bwenti nga mpita ekigambo eki just nagamba ebigambo bino wamanga Allah nyamba telu disappointing Allah nyamba muga Katonda kino nkyogera ne Katonda alaba ampulire segera koza abasinga tebaali ekiro gye wali weka nalizeka naye nagamba nga Allah nyamba nga nsuukuka ekiro musansanga mwenda ne ngamba Allah nyamba teka disappointing ekiro ekyo kyennyini kera ku macanga eri mu videos 6 olunaku lwakera ngeri videos 6 kozo no batenaweza weeks 2 full videos 6 nga kumacha tuwakera ngeri mu videos 6 katubugenda okuziba like sawa kaongezao nga sawa 10 sawa 11 anko nga tuli mu videos 10 oluyimba luno baluyita batya title wenjayi extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuline omutume planet muyimbi muto era nga nasazeewo munonyeko because nabadde ndaba social media nga kuliko ekigambo ekisinga okutrendinga of late wenjayi chairman yafudde wenjayi nengamba kanonye musayi mutono tunyumyemuko naye of course abantu mumutegere out there tutandikira out supporting tumu empowering at the end of the day nkugamba ekintu kiri kimu nti Math Agent Services ku Awab Mall opposite Masengere level 2 obo mwaliro gwokubiri bano bagenda kuddukanyiza ekizimbe ekyo bakuzimbira ekizimbe ekyo bagenda kuyamba okufuna ettaka bayamba okugula n'okutunda ettaka babayise ba Math Agent Services ali ebulaya basobola okuzimbira naawe yazimba ennyumba neetago basobola okuyamba ogimaliriza babayise ba Math Agent Services bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga banywanyi bafa ba Dushimez UK Store basangibwa ku Arena Mall Ensambya opposite Middle East Restaurant ku Arena Mall Ensambya bano balese office wears, casual wears, weekend wears, corporate wears ez'abasajja strictly bali nnyo mu basajja perfume z'abasajja wallet z'abasajja MCP ngato masawa buli kimu kyomanyi nga kyakabi ekyabasajja nga kiva wali London babayise ba Dushimez UK Store Ensambya ku Arena Mall. Okay, oluyimba ne muluta sebo radio kijojjukira eyasookera ddala okuba oluyimba lwo radio kijojjukira eyasookera ddala okuba oluyimba lwo audio wo anko kyensobola okugamba like nganze omuntu like nganze kinasooka owulira nganze yali Busoga 1 FM Busoga 1 FM yes. Si eyo 96 90.6 yeah 90.6 njimanyi yes ye yasookera ddala okuba oluyimba lwo yes mujjinja radio zikuba oluyimba lwo luno nnyo bakuba boogererako bigambo ki mwana we kayakubye njagala kutumira omukulu gwe bayita Lubo wa Chemba by the way bankubiddeko ne Jessimu ngamba mwana tuli kuwulira Sunday Guide naye ate akayimba kwe kali mu background Sunday Guide Lubo wa Chemba oyo akuba oyo wamaanyi akuba tamanyi sabasaba Lubo wa Chemba I salute my brother oli musajja wa kabi nnyo omekinze ba radio presenters banji mu Eastern Region mwana mu Eastern Region okuviira ddala ejjinja paka ku border busi ya Maraba a trainings ba presenters banji amekinze ba stars banji teri muntu wakabye ejjinja nga Lubo wa Chemba teyamukwatako salute my brother Lubo wa Chemba I love you so much oli musajja wa kabi blessings my brother nja kutumira Akiki Malepuko achaliyo ejali Rocky Manoki achaliyo mbagala nnyo abasajja abo bakyusizza game ya radio mu Eastern Region mulimbo sajja bakabi wa my brother Mike D nkwagala nnyo oli musajja wa kabi nnyo Mike D I see you okay wabadde oli awo nga bakugamba nti Sunday Guide ey'omukunja Lubo wa Chemba kabadde kato kange ka sister kange kazakia ne kankubira simu ne kangamba
ayo chidiwe mwana iwe ndikuulira Sunday guide yaeni ko iwe wamwira muki just nekigambo ekyo mukama w'amaanyi era kina muzeemu. That is very good. Yeah. So luba wachemba muganda wange webale kubeerera mu bayimbi bato webale nnyo muganda wange Katonda yekka yasobola okusasula bano tebasaa kusasula bimanye by'abayimbi teri kyotamanya omekinze bangi abakoze video challenge esobola basasula. I know. Yes. So jinja okutwaliza awamu oluyimba luvuga oluyimba lukuba yeah kyensobola okugamba jinja koze rutia jemirandira jange yes era bamberedde munyo. That is very good. Yes. Njala tutunulire oluyimba lulina official video. Yes, lulina official video. TV zizizanya ango Katonda akola wamanyi mubuuzeze Katonda wamanyi. So video bagizanya. Yes. Okay, bwotunulira oluyimba luno oluyimba lwo lines eze zogera ku njaye it is either o promoting enjaga either olaga ebibi byenjaga oli awo oli wakati obuzaabuza Omutume Planet tonnafunayo criticism yonna about lines enjaga ezo tonnafunayo omuntu yenna kucriticize sinafuna ate Uncle Ibra nze mu kutunulira okwange ngezaako okulaga oba enjaga kyesobola okukola. Okay. Yes, nti abaginywa twagenda mu like bawunga ke munnaffe naye munnanga ate ekyaliyo kyali tekisaana like abaana olwagitabula ne bagiwawo abantu okuginywa naye buli muntu yafuna nsi ye twafuna vibe nga tulinga abagenze mu disco segeera naye nga ate kyayo ono wenjaye kulumbe nga chairman afudde bafumba bidomola nga bimeka sepiki zaali mmeka ankebera sepiki oli ne bwanywako akatundu kikamumala Idirisi Nala Idrisi Lukwago simanyi kumanya ndabira ddala Idrisi Lukwago wali ngavudde mu kidaala azza agambye abaana mumpeeyo ekikopo kya caayi ate munaye ekikwewuunyisa nti kayimba like kalimu olukomedi biki naye kiri kumpa like nifuna nnyo surprise tine ku mikolo anko kafulumya abagoole tekisoboka naawe nedda naawe anka akayimba kalifulumya abagoole Planet tugende mpola naawe n'obujulizi Keith Kanabe omanyi Keith Kanabe ayogerera mikolo era yangambye kati amaanyi yagasimbye nnyo mu bitundu by'omu mambuka eyo Keith ojja kutubuulira kafulumya abagole mu mambuka ogambye oluyimba luno olina obujulizi ndi lufulumya abagole anko n'obujulizi anko nina obujulizi kati are you sure abagole tokirabanga naawe kyewuunyisa amisina agamba yakubidde bakiyamane bafa akayimba kano nga emisi wa mikolo bali kumbaga tulina Muzamiru Muzafaru tulina Muzafaru musajja musiraamu ava mu Far East era nga musajja muyimbi mwana mutonyo ine myaka emeka 23 myaka 23 okay oluyimba lutandise okukola ebyamagero ekyamagero ekisooka kwe kufulumya abagole kyamagero kyekira luyimba kirwa like kumacha kwa leero myaka simu bangamba abaana 2 baba wadde suspe ku ssomero ly'abasiraamu abaana toyogera ssomero toyogera naye bateesemu gundi ka flash like okusako iri mu ababiki yes naye munaye ku flash kwagireko oluyimba lwa caayi wenjayi abo babagoberawo ne wembeera nze nga nze omukulu w'ettwale abo mbagoberawo ani atadde oluyimba ku flash eriko yirimu naye mukama simanyi naye nga bwe nkugambye tuno kalifulumya n'abagole suubira ebyamagero ebisinga Katonda taatawo ne maama wo balamu boogera ki ku luyimba luno balumanyi maama alumanyi naye simanyi oba taata alumanyi maama ayogera ki ku luyimba
Mama wange talina nnyo bigambo. Angamba bugambe mwana wange yongeramu. Okay, that is very good. Yeah. Naye nga mama amanyi obubaka buli mu luyimba. Mama wange kyemanya abimanyi naye just tayogera nnyo. Mukyala mukakamu. Akutunuulira butunuulizibwa. Kakulekera ensi ekugunjula. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange tuli ne mwami Muzaffaru Iparokit aka OMUTUME Planet Fireboy OMUTUME Planet. Okay, that is very good. Banywanyi baffe aba Small Beauty Parlor Entinda opposite Middle East Restaurant Entinda. Bano bakola kuche bayise pedicure, manicure, basiba enviri, basala enviri, bakola makeup, bakola buli kimu kyomanyi nti bayoyota omuntu. Babayise ba Small Beauty Parlor. Atenga yodu Shimez UK store ku Arena Mall Ensambia opposite Middle East Restaurant ku Arena Mall Ensambia. Abaddu Shimez bakoze eki? Balese engoye ezabuli mukolo. Lwa mukaaga, lwa Sunday. Monday to Friday, beach wear, weekend wear, ogenda ku vacation, oyagala wallet ya kabi, oyagala sawa ya kabi, oyagala musipi gwa kabi, oyagala perfume za kabi ba deodorants za kabi. Wekwate Dushimez UK store Ensambia ku Arena Mall. Atenga yo Sankago Shipping Company ku Arua Park esabaze mali from China to Kampala. Aba Sankago bakugamba ekintu kiri kimu jamba kusabalize Mario from China to Kampala bakuyamba n'okugitambuza mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda because balina cargo vans ezakabi. Tata wakola mulimu ki? Tata wange driver. Tata wo driver. Ate ko kuba oluyimba aluwulira because radio zikuba oluyimba mu motoka omwo kyemmanyi. Tata wote munayogerako ku bya luyimba luno. Tata no the goal I'm taking ntwalira ddala ebbanga okulaba tata naye nga mulizaganya ku simu lwaki buzibu buvaawa tata munaye tewali buzibu bw'amaanyi naye munange just bwekito kiri kyensobola okugamba naye nga wasemedde okuwuliza taatawo tewayise ebbanga ddene myezi ngesatu emabega naye ne mwejja emyezi esatu nali maze like really 4 years nga tetweraba tetu. Okay. Yes. Naye nga gyali ali bulungi. Ekyo kisinga obukuba ekirungi. Mama wo omuwuliza buliddi. Iyi nejo natwayogedde. Nejo mwayogeddeko ku simu. Njogera naye. Okay. Before luyimba luno oku breaking through abantu okulumanya. Obadde okola mulimu ki? Mbadde yeyo sula yoko obuntu bweyo nga bomanyi ebyokoye ebyabavubuka sula naye ng'emirimu egisinga ngimalira nnyo ku studio like time esinga nga ngimalira nnyo ku studio kozi liso committed angle ku music kyensobola okugamba naye era tekiŋŋaana akola mirimu andi kati someone would ask nti OMUTUME Planet surviving atya because endongo tenatandika kuleeta majja obadde obeerawo otya kusasula nyumba kulya kunywa bikumba anko jinja badde waka jinja yo jinja yo mbadde muko ofunayo bushobo naye ngolino manyengeri gy'ogira ya so akayimba kana aka X kankolera nnyo sides eyo so nayo bushozi bwo nomanya engeri gy'ote waliwo muyimbi eyali yeekalakaasa ng'agamba nti ekivulu we batateekako bayimbi b'ejjinja ekivulu kijja kuyiika nali nva Mbale nga mpuliriza radio waliwo omukyala akola ku NBS akola programu y'abayimbi bato mwerabidde Mama Africa. Yes, thank you so much Mama Africa. Yali akola sheeyo muyimbi kyo yali ataddewo embeera si yaggwe erinnya sikyalijjukira bamuyitaani omuyimbi oyo simanyi naye nze like sibeera nnyo mu bintu bya gundi ku mawulire ejjinja eyo ekituufu so omuyimbi simamanyi sijja kulinga naye nga Mama Africa akola ku NBS nkutumidde yali akola programu eyo ng'aginnyonnyola nga nvuga nva Mbale eyo namukubira n'essimu after the show nga takwata ne ngamba anja mulaba olulala neeyongerayo agamba atya omukyala Nakapanchu kutumiddeko nnyo webale kuzzaamu ssuubi abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nga kwotadde abakyala n'abakadde okutwaliza awamu mukyala oyo tumwinamu nnyo ffe essuubi mukyala wa kabi Nakapanchu nsaba Allah akuteeremu baraka mu byokola mwana wa maama oli wa kabi nnyo 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 okay
tutunuulire Jinja nga Jinja okutwaliza awamu ebadde n'abayimbi abakabi. Jinja tugitwala nga hub ya talent mu Uganda. Ne bw'otunuulira abasambi b'omupiira bangi abavudde Jinja ne Iganga ne mu Zimbale eyo zi old timers Zimbale Heroes ziganga Town Council ziwalukuba East West byonna okutwalizaamu Boca Juniors Red Star bodda kuyimba afande General Megadi ali mu America kati Menton Kruno ali Bulaya naye nina muganda wange ani Maro ali Germany kati waliwo James Mutyabule aka Foda Eastworld John Black Roho ya Simba omumanyi anko wange Roho ya Simba bonna abasajja bavudde Jinja bakabi bangi tetusobola kubamenya ne tubamalayo bangi nnyo bavudde Jinja ne bakuba naye buli omu bwonyumya naye akugamba nti kintwalidde bbanga okusala okuyingira Kampala. It has been a hustle. Gwe osanze buzibu kyo crossing okuyingira Kampala. Buzibu badde bw'amaanyi Uncle Ibra. Financially, connection, kibiki era just nga bwe nagamba nti nasaba Katonda. Katonda ina engeri gy'akola ebintu bye munnange. Nti Sacros like Sava Jinja nendeta luyimba like media zene gundi Kampala Segera. Naye Mukama nga time etuuse etuuse just mbadde ne haso kyensobola okugamba yes mbadde ne haso y'amaanyi mbadde situula nefiiriza akatono kennyina asobola okagulamu empale y'akabi n'ennyuma naye nenyambala ebyo ebito neŋŋamba naye ka investing wano eno abakyali bange nabo baidala bakyali bange nabo tebanvuddeemu Walvex badropa bits Tasha Powers Mato Gucci nga bonna weebali tebanvuddeemu. So tutunuulire olwaleero luno Katonda yakuwadde oluyimba wafunyeko emirimu e Kampala? Watandise ofuna emirimu e Kampala? Obusimu bwatandise okuvuga? Tekituufu sobola kulimba. Wapafominzeeko e Kampala? Nekiro na performance. Wapafominzeewa? Babagiyita Moonlight Bar. Saidize bitundu sinabikwasa naye Moonlight gye wapafominze wawala wapafominzeeko? Nali ekololo ku H2O. Balaba gite H2O ekololo. Okay, that is very good. Oyina manager ne management? Nina team. Oyina team bwe mutambuza ekintu? Bitambula bitya? Buli mu timu yaffe buli muntu alina kyakwasaganya. That is very good. Yes. Nti tulina timu yaffe y'abantu 5 ate nze ndi wa 6 nze omuntu naye kali katimu kange k'abantu 5 keeko kennyina. Before oluyimba luno okujja e Kampala naawe okugoberera oluyimba because lwe wagoberedde? Yes, goba lugobe oli mutuufu. Wali wajjako e Kampala before? Naliko mu Kampala naye mwana enjala yannumira e Kampala wane. Wali wajja kukola ki e Kampala? Ogwasookera ddala? Anjagala kubeera anke enjala yannumira e Kampala. Swengere! Okoba otya baba? Kalibala, mama Kalibala, Swengere! Enjala yakuluma e Kampala. Enjala yannumira e Kampala wane. E Kampala bwe wajja ogwasookera ddala watuukirawa? Nali Mbuya. Wali Mbuya? Kampala mu kibuga wakati? Yes. Anko Ibulenjala yannumira e Kampala waneeno nenzirayo ewaffe nentandika okujjako okukyalira Kampala naye nga ne bwe mpunyizaako omuka gw'e Kampala bwe guti mpulira ogamba kanzireyo ewaka. Enjala eno lwaki yakuluma? Anko nga tebinnatereera Kampala nga tolinayo muntu yadde amenya Kampala nga tolina muntu mubuuze Idris Lukwago. Idris agenda afubutuke yerwe nga ajje Kampala yatuukira bweyogerera awo gwali mwoto osobola okikkiriza nga ne musala ze nali nsaba njagala olunaku luki ng'enjala tennuma anke enjala etiisa. Enjala gibuuze Idris. Enjala yaluma Idris Lukwago yali afudde. Ogambye
Kampala wano. So olunaku olwo enjala lwe yakuluma ennyo lwe waddayo ejjinja? Naddayo. Ye transport yaddayo, lwaki tewalya transport? Ango nyinza omuli enkyate nebitabo. So walinnya bulinnya noddayo ejjinja? Walinnya bulinnya. Kati bwe watuuka ejjinja wabagamba otya nti nkomyewo lwa njala? Ate Mukama yanyamba nti naddayo nga nali ngenze nakka ku meeting akyali wange omu nga situuka waka. Kati nengamba kagendeke wa maama mbana agatuuke wa maama lockdown nejja eyasookera ddala. Yes, mama nangamba toddayo togeza kuddayo Kampala ojja kufiireyo tubeere wano. Mugamba ekisooke nembeera awo kuva ku olwo siddanga Kampala. Kati mu kutuuka Embuya watuukira waani, ani yali akusuza? Nalinayo atata wange omuto. Yes, nga mujazz. Oh, nga w'amagye. Ye teyalyanga? Iyo tubireke naye kyenkugambye kyekyo. Tuli ne muganda nga Omutume Planet, omwana yalunze caayi wenjayi, tuli ku lumbe, chairman yafudde. Yembeera gye tulimu akadde kano. Bw'ozzenga okula ng'otandika ebintu by'okuyimba bino, muyimbi ki gw'obadde otunuuliranga era weegomba? Badde neegomba nnyo Gravity omutujju. Kitova mu bbala omutujja nakkuba engwala. Nga ntuuleyo ku bulayiburale bw'ewaka naye nga bakyali bange bonna bwe mbeera mu kalayiburale just buli muntu ategeera nti nzaalimu. Kasa batandika okuwulira ez'omutujju kumukumu. Zokka nga Planet yali omu. Planet ani akuwandikira music wo? Anko newandikira music. Obeera mu muddu ki ng'onaawandika oluyimba? Oba ng'owandika oluyimba obeera mu muddu ki, obeera mu mbeera ki? Vibe zange tezitegeerekeka. Nange ntuuka tteni neŋŋamba naye yenze tezitegeereka. Just nze nfuna idea yange ate sisobola gye explaining eri muntu. Segera kujjako ng'ompadde studio n'onkubira track nondekerawo studio. Awo nkola ekyange kati gwe nojja n'okiraba. Yes, cause ne drop a beats bw'atyo bwankola. Ikaza mugamba ka idea kange ngamba. Oli mukwano gwo mulaba muyitani? Dropper. Omulala. Walvex. Eddala omulala. Mikondaya Lukwago mutumiddeko nnyo. Okay. Wasomako lwali lukisakisa. Paka kyakumeka. Paka S4. Wakoma mu senior yakuna. Yo wali ogiyise. Nagiita naye nagiita. Oba tojjukira. Oba tewabijjayo ebyava mu kulonda. Nedda results zonna zifuna. Just in popular sazijja naye nga zonna nayita. Okay. Wali osomera ku ssomero ki? St Andrews Magamagao. Magamaga siwe wano we bakolera omwenge? Awo Wandago. Awo oyitawo bwoti otamirirawo. Keith Kanabi twali tugenda naye Embaale ne tuyita Wandagao. Twaddamu omukoonako ng'ali bwati. Yafuluma mwagenda akole shotiko ne mugamba naye waligenze shotiko n'ogikola mu maaso. Yavaayo nga yeekwata weekwasibwa ati. Abaana bakola omwenge awantu awo. So wasomera Magamaga primary wagisomerawa? Magamaga. Era Magamaga. Like one wali primary government Wabulong primary school. Naye nga secondary gye nasomerako like ngeringa wali eri ku kizimbe olaba wali eri kusala buzazi kubo. Yes. Nga n'ekisaawe tukyeyali. Mukozesa kisaawe kyekimu? Naye nga ganjawulo. Oh. Yes. Oyina enteekateeka eziddayo okusoma? Kaibula ekibuuzo kireke. Okay. Extra digest mugoba nsonga. Tugenda kubanga tumuleka. Naye ng'oggyako lines ezo. Lines endala mu luyimba bayira abantu tebazimanyi. Osobola ozituwaako wano? Yo. Ayo. Twageze n'abana begaza okuzika kyeyamani matugano si Mombasa gye bazika kyeyamani bomanye fujo lyegaza atiko wano ne musuuza baba mazeeko mukyere ne bakwata enjaga ne bassa mu kyayi kati olumbe lukyankalanye buli muntu kulumba liso gwe wulira maanyi g'enkyayi ndikulabira maanyi g'enkyayi
wenjayi eyo olotulinda omupatirya jasabira omugezi tumusibule nga zireeta omupatiri tugenda okulaba nga Chris Brown nga koleza kayimba kuzina ezimu ezisiibula abagenzi wabula yatukubye vibe fenna mu tenti ne tubunya vibe kayanda oliro otya musowani yange oliro otya musowani yange owayo oliro otya musowani ya gwe sekulaba nyazaala nga kuba butterfly nentya nze ngendo laba sezaala atambuza mikono nga nte nentya obwedda na mwandu akaaba mpuliranga shiba yayimba obwedda abasajja bakaaba mpuliranga besiraini ate kyatuuse nakunsi obwedda mmanyi nti nno tulina UK nti tugenze kuziika ono Queen Elizabeth fire boy planet. That is Omutume Planet for you. Planet njagala kwebaza obudde bwo era ngenda kukyaza ku koona ne Spark TV ku Friday ojje ate abantu abandabira eri ku TV nabo basobola okubanga banyumirwa obulamu n'embooziyo ng'ate batunyumirwa nga batweyongeza abantu abawangalira mu America abantu abawangalira mu London abantu abawangalira South Africa Australia Canada n'ebitundu ebiriranyewo olunaku olwaleero tubadde ne mwana mulenzi Omutume Planet aka Muzafaru Iparokit ava mu bitundu by'e Soroti Bukedeya ovene wava mama speaker. Yes, by the way, yeah, tuli ba neighbor almost. Kuchale wamwe? Yes. Wow, that is very good. So, gwe tubadde nayo olunaku olwaleero njagala kwebaza okujja ne tunyumyamuko. Nange neyanziza omwami oli bamuyita tipiki? Bamuyita Tasha Powers. Tasha Powers wamwogeddeko mu interview yaffe. Yes. So Tasha Powers is a producer? No, promoter. Timu yange then oli omulala bamuyita Mato. Yes. Okay, njagala kutumira ku Tasha Powers, promoter w'omwami ono ne Mato nawe nkutumiddeko. Ntumidde ne bali abalala Walvex Dropper Beats Mikonda ya Idris Lukwago The Patrician Keith Kanabi omulala yabadde Babalao Daniel Mugoya Walvex Babalao man. Yes. Walvex Senabulia Ay. TP Powers, I see you my brother, oli wakabi nnyo. Chakabi. Okay, tumira ku bantu bo otuwe n'obubaka obusembayo Muganda. Ayo bonna abawagizi baffe banaye tubaagala nnyo Uncle Ibrahim yanziza One love. okunkyazako waneeno. Amanya n'eddoboozi Omutume Planet banaye mwebale kundaga buwagizi mwebale kunjaga mwebale kuwagira ndongo yange. Mbagamba bugamba ebigambo byange sigenda baswaza just musubire good music. Abantu bange abeebusoga idinda magamaga banange banaye muli bakabi. Kola boti. Abantu b'ejjinja obabonzeeko mu Lusoga. Njagala obongeko abantu babukedeya Soroti kitundu kyekirala awo waliyo Kamera Maido awo mwogera Luteeso Kuumi bagambe mu Luteeso ba Captain Mike Mukula ba speaker bagambe mu Luteeso Akuba sirumanyi nnyo naye kandu okakasa yena kulira Busoga. Okay. Okuba ebiraka Captain Mike Mukula tukwagala nnyo. Itunga late soila nkosiko ku Iparokit Mzafal ya akotengo kusi support la ngo kusiko ku Kamera Maido Bukede ya Soroti Mutume Planet representing fire boy. Thank you so much. Of course abantu bonna tubagamba mujja ku representing mu languages zammwe zonna because at the end of the day fena tuli bana Uganda kyekisinga obukulu nkugamba ekintu kiri kimu nti extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. I sign out. Special thanks to Idris Lukwago Dario Mugoya Keith Kanabi and Tony Senabuli Katono Nyanko. Man. By the way waliwo abali kubuzabuza abantu nti no planet simanyi baba bamufuga biki kyensobola okugamba naye yenna yagadde Omutume Planet. By the way akufuna atya 0754 36 97 07 One more time 0754
369707 banayi mu following ku TikTok, YouTube channel yange mu subscribing, Facebook page OMUTUME Planet Ibrahim gemanya gange njagala kusembyayo baganda bange bonna abali mu kwempoweringa abaana bali talented ngono kyakabinyo era nga bulayawo big spender engalabi. I see you my brother agamba atya owakabi mubakabi kato switch representing to the fullest. But Badre South Africa Vibe Life UG, I see you my brother. Nsikaneze Ibrahim Okasa Extra Digest Mugoba Nsonga. I sign out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.